Gendere oyetondere wali sagala kunkwata ku lugero lwange lwadde noterwa yokumukushayira kulia nyumtano nche naitiro ngo wanje muri mukiro wereka makeup kanje reke bei okuro kukubonera nondo kukubonera kumbonera sembera wali enda wali nakugaye Brenda kisonywa ndeka Brenda nze mukuru wo nja kutera nionokaba mama yafana oja kufa bana ebadiya muri mutya mwasuze mutya muje baliko nga we nabagambye ebiseera ebisinga ffe ebintu ebyaffe twagala nnyo bikolya mu kamera olw'ensonga nti twagala nnyo obwesimbu n'obuntu bulamu. Abaana bangi nnyo bagezezzaako kubanga bateeka oba beesigisa ssente zaabwe n'abantu abalala ne baba disappointinga. Mwalabye interview yaffe yawedde Immaculate eze mwekira ime abadde nga asevinga naffe Abannyondo estate experts akasente ke era nga twamugamba w'omalirayo nga tugenda nga tukola enki endagaano tuli Mpigi Lungala. Ye yaŋŋamba talina buzibu okusinga okufuna akantu akatono nga tweyongeddeko nnyo mu kibuga ye yagambye tekirina buzibu kubanga ebitundu gye bulaga bigenda bikula. So muganda waffe wuno muleese tugenda kubanga tumulambuza bulungi nnyo akatundu kano era tupime bulungi nnyo tukakase nti nno ebipimo byebyo biwera nga tetukoze eki tetukiitinze muntu yenna. So eyo enkola yaffe tugenda kubanga tubalaga bulungi nnyo. Tukoze ne muganda waffe ono nga bwe twabagamba nti otutuuka mu kitundu tubako n'omuntu abeera atuyambako okulwaninga ebintu bino kubanga tulina mu bifo eby'enjawulo. So muganda waffe gyebaleko webale kukwasaganya mirimu era so tutandike eno zogenda kubanga onyembeko munnyonnyolerako tulabe buli kimu nga bwe kitambula. Tutandikire ddala ndowooza wano Okyamira Lungala ekyalo bakita Bunnamweri estate nnyo okuva ku main road estate eno nga wogiraba nene nnyo ebyaddaala eyo yonna ndowooza baneiba bonna obalengera bali bonna baneiba kati essaawa eno basigaza poloti eno gyolaba wano poloti ndowooza yadde esigaddewo emu yokka poloti nga nnungi nnyo era muganda waffe onadde asavinga naffe tubaye twagimuterekera naye essaawa eno wenjogerera tugenda gimukwasa mu butongole tupime n'ebipimo ebiriko mutere ne ku ground efo yonna ekirungi adde yeetuukidde. Ono muganda we ono muganda era kisawasawa be bamu oba asobodde okumwesiga nange yasobola okuneesiga naffe yasobola okutwesiga kitegeeza so tubira ddala ndooza waleeri si bwe kiri tutandikire eno tutandike ku eno point eyawa so tubira ddala wano bwe tuti wano zibeera meka okwambuka tugenda wano bwe tuti eno paka wali waggula ebifuuti 6 kati kwatamu kaawo ku lukoba kuba paka no 6 okola fuuti 6 so tugenda pimako ne waggulu awo ne tudde eno wano waliwo akawaanyi waliwo akawaanyi era okomako epointi ati ogenda kukwatamu kaawo then ojje nga otegereza olukoba awo okukasa ebipimo ebiriwo oba olukoba eno nze ndiyina asisita jangu ggwe genda gwe bakakasa kasi okakasa ebipimo ebiriwo jangu awo birabe bulungi atota kwatira awo ku kawaanyi kennyini awo wennyini asisito ze fuuti zibeera bungi ezo fuuti ziri meka fuuti 50 atugeragira tukwate nemu eri point eyo wali wansi ze fuuti eziyo zennyini n'okukkirira tugende eno
Kalikako. Hiya wansi kati. Awo yogereko wansi wali. Bakirabe ekikondo kiri awo. Akawanyika. Ogenda kalaba awo. Weyogereko maaso katono wali. Yimirira awo. Wansi sitekoze futi meka. Kekano wano wetegeeze koze futi meka awo. Ana mubbi. Tugenda ne ku point eri esembayo wansi. Then tugenda epima ebyo. Tugenda okuwandika ku ndagaano. Ugenda kwengerayo wali. Genda kali akasembayo wali. Kaneno. Ya kali akala. Akadira ko wali. Kali akadda ko wali. Okay, ogenda kuwango ntapola mpola Kekano. Kali awo. Siba mkulu ko bawo katono. Kati poti ekoma wano. Kati ziba na futi 5. Futi 5 eno wansi. Ziwe za 5 ziwe za 5. Wayambuse meka? Waitu yambuse futi 6. Wantu yambuka ani tugenda meka? Ekula futi 5. Wantu kola meka? Wano tukola futi 5 nawo. Ndoza byebyo bipombo tugenda okuteka mu ndagaano. So kati nga wentiro bagamba baana mwe baganda bange abatwesiga mutwesiga okola kyamaanyi nnyo wabula kino kyembagamba twagala nnyo okubanga ebintu byaffe bitambulira ku kamera nga bwala byeggule atakola payment ne mugamba tukola payment kati tusoke tugende tukole ebipimo bibere nga biwera bulungi nnyo kubanga tukwatagana n'omwana ne tugamba nti tugenda kuwa mu kifo bw'ekiti mu kitundu bw'ekiti ndukiriziganya ssente bweziti nti ye najja ng'asonda naffe mpola kati muganda waffe ono yasinga okuwangaala eno nga we nabagamba tubeera Kamengo tubeera n'omuntu waffe abeera akola ki agenda okutwogera otuyambako ekifo kiri mu mbeera ki so twagala okumanya ekitundu kino eno nga bw'okiraba tefute yaakyo eyimiridde etya nti ng'omuntu nga abadde azimbye temulimu bubbi bungi nnyo ffe kampani yaffe jangu owulirize kampani yaffe era oyinza ogyesigwa bungi kubanga bangi betukolako naye taze kulaba gulawundi ananika okuteeka sente ku akawunti ye mpola paka pooti weekola ki weggwayo najja ntwala kino tugimulaga kati byebyo ndowooza ekitundu kino obukuumi bwamu buyimiridde butyo temulimu babbi bantu basumbuwa bantu nga bwe kiri nti tekiri nnyo wala n'ekkubo so oba oli awo ebyo tebyandibaddewo kubanga woyita wonna watangaavu makubo malungi ate nga walinaanye ku main road ebiseera ebisinga bakilanti baffe baneno betuguza amataka oli agenda n'agamba mwatuguziza mu ntobazi bajja kutusendawo wama ekitundu kino kyogerereko ddala tuli mu ntobazi oba si ntobazi kampani yaffe tetunda ntobazi kisinza okugamba kubanga ebyentobazi ebyo twabigobera ddala tekinyuma kuguza muntu poloti aye najja tene bamusenga twagula muntu owuliriza information egitwali esesa bulungi nnyo so tetugenda kusuubira muntu n'agenda okujja agamba nti wano muveewo ntobazi teri agenda bagobawo nti oba ntobazi so poziko n'ekirala kati fenga ffe abawangadde kusina ekitundu ekyalo kino tukitegeera nnyo mpigi tumutegeera buli wamu buli ensonda era n'okugula ekintu tumala kwekenneenya kyava kwani ani nnyini kyo ani yaddawo so kati naffe abagenda naffe abasenze netumanya nti kiki kyetukola okukola kyokuba bakirayenti baffe tekiriko nkaayana nkyogera ku byennima ettaka liyimiridde litya mu bugimu ettaka ly'empigi omuntu agambye nti ze kannime okutwaliza wamu sibbi era osobola okulima kubanga ndaba awali basimba muwogo owuli kwali bayabala kyesimanyi muwogo owuyo bamusimba abazimira abazimba sayiri eno tulengera kasooli so gwe wenna omwana osobola okugamba nti nze ekitundu kyange ekyo ngenda kubanga ate nnimiramu kubanga ettaka gimu oba nga oliraba
ttaka ddungi nnyo era emmere ebala. Oba n'ogamba nti kanzimbe ennyumba yange nkole kimpangaalireyo kubanga kifo kirungi nnyo. Twogere ku by'amasannyalaze. Amasannyalaze ndowooza era ogalaba gali kumpi wano wetuli amasannyalaze gali wali then wano oteeka omuti gumu wano oteeka ku site amasannyalaze gali kumpi. Buwanvu ki okuva wano paka ku main kubanga eri wali eri? Buwanvu obuli wano kilomita ndowooza yandibadde ng'emu kitundu okutuuka wano. So n'omuntu yagadde okubanga awangaalira eno nga gy'azimbye ennyumba ye kibadde kigenda kumumenya. Era walungi kuba ne bannayibira bonna obalaba bangi bazimbyeyo etolodde amayumba abantu baguze ate nga bakyazimba n'abalimu bakola ki balima. So kino kye ngamba abaana nti okuŋŋaanya mpolampola akasenteko n'obaako ne kyeweeteerawo. Ate n'ekirala nkubiriza nnyo abaana obutalowooza nti mbanguze mu kyalo mbanguze munda. Buli lunaku olukya ettaka likula, buli lunaku olukya ettaka likula ate lyongeza ssente. So akasenteko k'obeera oyina mu kifo ky'ogamba nti akankalye kubanga tekalye kasobola kukola kasobola okugulira ewantu newankubadde si eri mu tawuni naye ate ne zikula. So kati mbakubiriza mbeere ng'ate mutwesigira ddala olw'ensonga nti ffe ebintu ebyaffe bya bwesimbu tetulya ssente ya mwana nga tumuwadde kyeyasasulidde. So sitendo ojja kumugamba ssaawa zino tuyagala ku ofiisi kubanga tukola ki tubitenga bakyamaani tukole endagaano bulungi nnyo addeyo nayo sisita wa naamusanga nayo si bwe kiri. Banayimwe bale kutwagala bale kusapootinga bale kubeera naffe twagala nnyo tugende. Neffe tusiima.
Gwena nyimba gwena buprotein Uganda kye abadde gasevinga nange balansi yasigadde namumuwa amundeetere bwate olina kubeera bukadde 4 naye nayogeddeko ne waliwo ekyadde kyabulawo tasotinga kati buli 5 ebajja butubalye mu kukyera otuteekeremu mu kiwandiiko kaya basi zino sino gambye za kashi Nyondo Estate gamba oti abawala abato sente ennaku zino muzijjawa okusinziira ku estates z'olina n'ebituwa bwembirabe n'emyaka gy'olina nga bingi okusinziira ku myaka egyo kyeya bwesimbu nakola nnyo abanneesiga nange nezitambuliza mazima sijja kulirwa oleko n'amazima naye buli kimu kyonna kubanga kikulemeza mazima n'obwesimbu naffe kwe kukulembera kuno kwe tulimu abantu ba tebaagala nakola kintu kyolina okukola nga ggwe na bwesimbu bwonna naye muno mu nsi oba nga tolina bwesimbu ensi ejja kukulemerera naye bwe woba nga gwe mwesimbu eby'eddala ensi ejja kwanguyira so okuba tukola mazima era ebintu ebyange obiraba njagala nyo biteeka ku kamera so that omuntu alabe ebintu byetukola bitambula bitya bibeera bitya twagala bibeere mu bukukutu kituyagala mu bukukutu lwoti olabye bulungi nnyo weeri era naawe muganda wonna omugamba kati omunyonyola obunaanyizibwa bwakyeya nga ffe kumanya kitundu obuze nti kiri safe kitundu kiri genuine era nga tewali nkaayana okukuuma poloti kijja kubeera gy'oli n'Enyondo Estate naye nga obuvunaanyizibwa obusinga buli wakati gwe kenyininyini teri agenda kukuumira kifo kyo nga ggwe si era agenda okuyingiramu yenna Enyondo alina okuyita nemudamukakina ojja kubeera mu bwakakiiko kuba kyetuvunaanyizibwako okubeerawo naye nga mulina okugenda musimbemu ebikondo oyawule poloti yo kuzaabalala kuba abantu bangi abaguzeewo nga bwolabye so nkusaba ebipimo tupime bulungi temulabawo kyeya onasonyiwa okusonga wange onasonyira ddala endagaano tugenda kugiddamu olw'ensonga nti tulaze wano zino zetuluzereese kaashi si zezokka kubanga abadde aseebinga nange kati tugenda kukyusaamu ssente abadde aseebinganga nange kati tulaga nga aguze 5 ate nga aseebingako nange dolede obukadde 4 tubugatta ku 5 tugenda kubeera 9 zakusonya kuba mbadde neerabidde kubanga naagamba Rosette oyala kunziba lwaki ganamuzawo bukatano nga namuwa ssente okitegeera kati ekyoŋŋamba kyobola abaguzi zammwe mu transaction zammwe kyenguzo gyonokola ki okuddamu esinga okwagala kyeya obuzibu bwe tulina anange ebisente byaffe bingi tunulira omugugu guno tulowooza gwa ssente zika kyamala tebusobola kukolawo kyeyawadde ebikiza kukolebwa okujawo gavumenti erina okumanya ssente ekyogenda ozikwata okuzitooya ku ssente zaffe olina okukwata zino ssente Dubai zino ssente obwakala bwe buti bubeera bumala bwe buti bwotambula nabwo oterinambula nabula n'okala n'okweka nerabiriza kati 4 miliyoni 5 olinga akawumbi k'essente
eno kyatazaala ojja kuzaala ejjenga bulungi kijja kukolebwa yalikutte aganaga ayogayode ku nyingi zibaddeyo eziraki yazikutte aganaga zibaddeyo anti kati nze nabadde ntegedde nga bunnakitundu kati ate tugenda okulanga buli kitaano nga ino sindika endala kati badde nsaba osayinyiwa kyatokakalaza sente ezo kati sooka ajasinga kazi nanye sayininga tuteekawo sigina ekyayokka nyondo yatunze nze sayininga ojja kusayininga wano namba yesimu kyenze wano eno wano Nyondo Estate Smart sayininga okyera naba esimu namba yawo wano yawo namanyi neya Dubai kyeya Uganda akali wanikana wana ye Uganda wabirwamira okutegeera ginakubiddeko direct gimpeeko wano sigina oluseeyo zero seven nine neera zigamba 072715104 Kevin nasimana gafuata gundi milioni 5 azikonfirmize ndaba mulaba balina okusayininga ku bebayita abajulizi abajulizi basayiriyo ng'oyo wazze ajulira oli omukyala julira sister we era yavunanyizibwa ekerateeka weeri ettaka era ebiseera ebisinga abajulizi betwetaaga okusingira ddala kakiiko kati ng'oyo bali mu kusayininga kakiiko kaba kajjudde so okulaba nga ofunako abakakiiko nga 2-3 bakusayiningirako so kati oyo abanga amaze okusayininga oli asemba tusayiningireko ddala oba okusoka kusasula kati ebiseera ebisinga talina okugamba abantu abajjana mu ofisi mbaga nti oba osayininga oba oli mugula ettaka tusaba ojeyo n'omuntu tojja bwomu lwaffe leero wetuli kyatuliwo tubakubiriza ntibagamba nti owezze ojjayo n'omuntu wo sayinize yagula nti ono nobaba avuddewo ebiseera ebisinga oyinza okuba nga tunazaala kubanga abantu bali wala nojja n'oyo najja nakuyambako oba ovuddewo ono ajja kujja mu ofisi yaffe tumubuuze gwani nti nze gundi nojukira kundi onaku zomwe tukebera nyo mubina ebitabo byaffe kitegeera so tukola follow abantu bangi obufere bungi mu nsi muno ffe kino twakikola era ne mu kitabo muno tugenda bayingizaamu mumaze okukola ki nga mumaze transaction yammwe wedde tumugireko kati tulazo nezize naawe kati nti oliddamu okubanga otunda tutunda wano tutunda ku risiiti namba yes so bwekityo bwekiri ebiseera ebisinga bwe bityo so tubagamba nti ebiseera ebisinga mwabakola endagaano mukolera eyo
n'obisuwa kituufu kyetagisa office nojja mu office bangi abasobola twagala nnyo ebintu ebyamazima bali tebayiyo Nyondo Estate tebayiyo sinagikwatako sente z'okugenze nazo kati baya client muvunanyizibwako muwa endagaano ye so eno endagaano gyetuwadde okutandika okukozesaawo kutandika naddi olwaliro akuwadde cash ziwaddeyo olwadde mbukozesa ekifo ekyo kifuula ebize emirawo noba ng'ogenda kuzimba oyinza okuzimba tomanya leero banga tonatuusa kuzimba tandika okulimirawo kifuula ebize okwewala banansi abanakigwanyizi bayinza okujja ne beegwanyizaawo osanga ebiba bamaze okugendako nga bamaze okugizimba bagenda mu kooti awo chairperson biba bimaze otubuuka tujja ng'abajulizi ng'eyembeera kale Mukama Katonda abakuume naddamu tuyanza nnyo kyeya